Comparing nga wano nga twewe weta nga mukisinga nga biki nga nkwata nako nenkola movement si akasone kagenda okuyimirira tonjogeza Rita ya Vanessa kwagala sikulimba tekiriyo preparing ngegendera kaka the problem singa nza abadde akikugamba nga nza asoose Vanessa yakugamba atya yagambe byakaminga mangu then he's a 1 minute man like aba yakayingira nga droppinga ngachukanga for you kati ate gwe obera wakatadi ate kintu kira kye namulabako olaba nti nno amala mangu naye alosa ate boyo omwana mama ayinamu ekizibu mu bintu ebyo naye sijja kigenda mu nnyo Vanessa yahitingaho naye nze sijja kyogerako eki musajja mukulu tatalongooka bulungi tali mukabulungi mugatiibwa musajja mukulu takuba bulungi salute asooka kulaba wano ku ssimu n'alaba abeegira naye ebyo tobinjogeza Rita stimulating nga gwe omukyala your job is to stimulate omwami wo omunuune omunuuna bulungi kale omutegeka you prepare the person tanunika awunya alumika ndowooza nagezaako naye kye nasangayo akomba oyo ku mpeke ya shaving oyo otegedde otya edda tashavinga kati ng'onuuna ebyo ebiviiri ng'onuuna ng'ayima nti oyagala kukola nga biwunya nze nagezaako okugenda wansi naye nakoma waba oyagala okulaba tossa don't breathe onuuna bunuunyi naye banaye Rita nga kikyenuuna wekibeera kyavudde mu mufujjo ndeka onuuna laavu twalina love eyannamaddala naye nga naye anjagala era nga nze I love you mweziri naye nkugambye omusimbi we nagukendeeza nga ndabika ninayo mujja wange awo buzibu bwe mwatandikira nze yekka gwe nsoose okuba naye nga tashevinga abaana nno nga beefaako ku hygiene olutakoma kyaba kubutamuwa ssente nga nzikendeezezza kubanga eri vidiyo nze yagikola namuwa obukadde 3.5 eri eya gye yafulumyanga ebintu bya Vanessa byakakola ki byakabaawo kye bagita batya ng'alinganga awedinga ogitegedde then nene endala eno nakamukolera vidiyo 3 waliwo nene endala eno simanyanga ayingiddewo nkufuna baby nawe wonna gwateekamu omusimbi nga nze ateekamu omusimbi nga he's so happy nene esembyeyo n'omunyarwanda olina laavu butandika mukyokucwankala n'omusimbi gutandise okukendeera woobadde omusimbi gutandise okukendeera sikyamuwa kubanga nali nfunyeemu ebbuba lyange nti kirabika tuli bati babiri ate ng'atandise okujja ewange yajjanga buli weekend ng'atandise okujja ewange oluusi tayagala tubenkinge love ngayagala ajjeeyo amakule ku byaki atulagale TV yakadimali mu langi ayenda kugamba lwaki yali kukima ssente oyo omwana talaga mukazi obeera okyetegereza anti tannaba kwanjula mu katiibwa ekitegeera sinze nze Bruno talaga mukazi mama mukwano gwange I know everything about Bruno gwe kyoba omanya ne baganda be mikwano gyange that's nice gwe wali makati mu family oteredde ne wamami we sivaayo era buli kaseera nkubirako nampereza eddagala ly'okunaaba naaba eddagala situko naabe don't be lazy biki she's my good friend fine kasamami akunamu stamp kati weeraliikirira ki ati twayawuka naye andeka all we don't talk like kati kankunyumize lwaki amblockinga kuba buli we yajjanga eno ku weekend eno waliwo boutique yagaye bamuyita Malcolm buli we yajjanga eno ku weekend ng'agenda ajjayo engoye namwambaze ezo na poses ze yakolanga mu ngoye nga mulaba empya biki ku Facebook nga nza zimugire kubanga yakikolanga buli Saturday ng'ava eno
naye nga biiru yeebera mu 5,640. Ng'osasula bambi. Nga nsasula nakikolera emirundi gyawera ne 15. Katonda wange omulokozi mwana gwe. It so happens nti nno twafunamu obutakanya ne Bruno nga ku Tuesday nga ku Friday yaze n'akimengoye. Kati ne mpulira bubi nnyo nti nno biiru yange gyeri nino gisasula ate gayi twawukanye. Teteri wali kirumanga ekyo. Alina abawala balala. Yali mu 59,000. Kakati nga ngamba sijja kusasula sente zino. Bruno abeeri n'abawala abalala ayambala engoye zange. Nze ate nsigaze biiru sijja gisasula. Kati gayi n'abeera nga nkubira amasimu nga ngomala. Atwanguyiza atuwe engoye zaffe kale. Ayanguwa atuwe engoye zaffe zonna neyekulyamu ebifaananyi atwanguyize. Eno zimusasula bintu azambalira abajjabo. Kati lumu nga tukyali bulungi. Lumu nga tukyali bulungi mami wange nga ngamba njagala kulaba Bruno nga ngamba Bruno. Ngolo nfunye olubuto. Nga ngamba Bruno mami wange ayagala kulaba. Kati Bruno ndowooza yalowooza nti baagala bamugamba kukyala. Oba ye yalowooza ki? Yalowooza nti baagala mugamba ebyo. Namugamba kati Bruno. Otegeera. Kubanga mama wange mugagga alina ne akedi emukono. Namugamba Bruno kati mama wange wabeera yali ayagala kuwa ssente. Mwefiiriza emikisa. Mbuzola the reasons lwaki yankyawa mbu simanyi engoye. Mbu n'okumukaka mbu simanyanga ndi wa force mbu n'okumukaka okumpasa. Yalowooza bagenda mugamba. Nategera emikolo girumye ate nga talina wadde omunwe gw'ensimbi. Nze nali nja biteekamu ssente singa yakkiriza kubanga nange it was going to just shock me. Naye simanyi mami wange kyagenda kukola ki? Okukyala ate kukyala ssente mmeka. Bwe mbeera nasasula engoye za 5am. Wabikoze waawo okukyala n'okyankalanya social media. Just kukyampannya social media okitegeera nti Bruno akyadde. Amukaawo bibe bimaze ebirala. Biva ne Savio. Mpozi ogambye yakunyigira ng'osayidinze ne Vanessa. Yanyigira results we zaava kubanga yali nze yajjanga wano nga weyeekukuma nga gamba omwana si wange nga amaaso ndaba ku kifaananyi nga nsirika omanyi nga mumanyi embeera ze saagala mukyankalaga. Naye nze mu mutima nali nkimanyi kubanga omwana yali alabika. Okitegeera naye nga nze okumpooyawooya ngamba nedda ate before Seethi twali tweyagala nnyo. Okitegeera naye teyaŋŋamba Seethi. Kwegamba nendabuka nga nze sibitegeera ne ngamba bannange omusajja ono kwegamba yali ankwesa omwana laba social media wewe kikubawo ate mu eyo process ne mmanyi olwokusatu. Mama ng'oli good step mala. Tolaba nti tonagumira bingi. N'osigala ng'ofumba ekkoloni lyo mu kazigo kammwe. Awo omuwala omulala kugamba mukwano omanyi kati owange waakuna. Owe last born. Wa akyazaala oyo naawe. Salongo Ndawula musajja asangibwa mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bw'onyega ku linnya lye mu bitundu ebyo ababbi tebamalaawo mmere anti ono ye kafulu mu kubakwata nga kimutwalira eddakiika 30 zokka ssaako n'okuzza ebibbiddwa okumanya ono yajja tungatunga ng'emiwaluma ejjajja ne kade akozesa bibbo bye n'ababbi abakwata ng'akozesa mazzi atereza amaka agayuuga ssaako nammwe ababulwa abaagalwa ng'akozesa eddagala egganda avumula endwadde zonna awamu nammwe be baaloga agaba emikisa nammwe be batasasula awamu nammwe abaagala okugenda emitala w'amayanja nga byasiraana. Ebyo natuukirira Salongo Ndawula asangibwa ku kyalo Kasenyi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi. Osobola okumubuulira obuzibu bwo ng'oyita ku mukutu ogwa WhatsApp ennamba +25 774 103 oba osobola okumukubira ng'oyita ku lukomo lw'essimu +25 753 355 243 mutuukirire ove mu byabakateeyamba ng'abava abayita ababiri.